Abalwadde bano bonna mu nnyiriri zino babadde balwana okulaba nga bafuna obujjanjabi ku bwereere mu zimu ku nteekateeka za Rotary Club y'e Makindye wano ku Busaabala Road Medical Center. Luno nno lubadde lusika lwa bya bulamu era nga lwa bwereere. Ebintu z'abalwadde bakungaanidde ku ddwaliro nga bangi ku bano babadde bakyala n'abaana era nga aba Rotary Club baagala nnyo okutumbula ebyobulamu nga basinziira mu bakyala n'abaana. Mu kiseera kino aba Rotary Club y'e Makindye bakwataganye n'abasawo okuva e Mulago okulaba nga batuusa obujjanjabi eri abantu abeetaavu. Pulezidenti wa Rotary Club y'e Makindye Dr. Carol Nakkazi agamba nti olusiisira luno lugendereddwamu okuwa abantu obujjanjabi obutali mu malwaliro ga gavumenti. Okujjanjaba abakyala n'abaana kyovula nti olwaleero omulamwa gwaffe gubadde nnyo okulaba nti tukebera abakyala kansa ow'amabeere n'omumwa gwa n'abaana, tukebedde n'akawuka ka siriimu. Abantu kwegamba babeera tebali bulungi ssente, n'olwekyo tukuŋŋaanya obusente ne tubukuŋŋaanya wamu ne tunoonya bannaffe be tukolagana nabo ne tulaba nti tujjanjaba abantu n'okubaleetera obuweereza obukumpi. Bo abalwadde basimbye bya nsusso obujjanjabi buno ne bategeeza nti malwaliro agasinga obungi eddagala teribaayo ekiviirako okugenda mu maduuka okwegulirayo amakerenda. Amasonyi gye nina nti neekebezeeza nenkomawo ebintu byange ne bikomawo nti ndi mulamu. Mulamu gwe mbaba nange bandibadde bonna ne bavaayo ne bajja ne tweekebeza oyo munaalaba bulamu engeri. Okulya amasava amangi, okulya emiwogo emingi ennyo n'akawunga, era tubapimye ne tubagamba nti kati obuwanvu obwenkana bwe buti n'obuzito obwo buliba bwe buti n'endya gye balina okulyamu.